Joel Ssenyonyi kye yakoze kyebadde alina okukola bafuzi soja kye balina okumanya nti Joel Ssenyonyi leader of opposition leader of opposition alondebwa president w'ekibiina so leaders of opposition talina kintu kyayisa nga president takimanyiiko ne secretary general takimanyiiko esekeza bw'otabukira Joel bw'otabukira Joel Ssenyonyi oba otabukidde Bobi Wine. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Eyali omusirikale wa UPDF omukulu amanyiddwa nga Kiseka Daniel Kiwanuka yakkiriza omusango gw'okutta Joan Kagezi mu mwaka gwa 2015. Kiseka eyadduka mu magye eggulu oluvannyuma lw'okubba emmundu 5 ekika kya AK-47 n'atandika okwokya amanda ku kyalo Nsava mu disitulikiti y'e Kayunga. Agamba nti yeegatta ne banne Kibuuka John, Nasul Abdallah Mugonole ne Masajjage ne beenyigira mu bubbi obw'emmundu obuwerako. Ono agamba nti baasasulwa obukadde 2 oba dola ejja dola oba emitwalo gya dola egiwerera ddala okutta Kagezi ng'omuntu ow'amaanyi ye yabasasula olwa Kagezi okumunyiiza n'okwenyigira mu misango gy'Abayisiraamu. So habwe bityo nno ebintu we byatambudde ku kooti. Abasidi omusunsuzi ly'erinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwe tuli ndine eke agenda kubabuuzaako ebigambo tubigambe. Buuza ku mulabi. Abatulaba kwagaliwo mwasuze mutya mwebale gyonna gye mutuusaako engalo. Kale, thank you so much. Abo tugenda mu nsonga ezitambula olunaku olw'eggulo ng'ennaku z'omwezi ya 2 lujja kubeera olunaku olunajjukirwanga UPDF. In fact, ekkooti ya UPDF we yazzeemu okuba nti efuna amaanyi ag'enjawulo nga tetunagenda mu ky'okuba nti etteeka lyayisiddwa ebimu ku byakubaganyizaako ebirowoozo. Muhammad Nsereko yabadde musaale nnyo oluvannyuma lw'okuba nti ababaka abamu beekandaze ne bafuluma mu kubaganya ebirowoozo kunongesereza mu tteeka lya UPDF okwadde kugenda maaso. Omubaka wa Kampala Central Muhammad Nsereko yasimbidde ekkuuli obwayiro 2 mu tteeka lino okwabadde namba 329 obulambika omuntu alina okuvunaanibwa mu kkooti y'amagye n'okubeera nti bawa kkooti y'amagye obuyinza okukozesa abantu ba bulijjo. Oluvannyuma buno bwakubiddwako akalulu wabula omusajja wa Katonda ne bamuwangula. Era mukadeke kamu omubaka Muhammad Nsereko yasabye Paalamenti esuule mu kaseera akawayiro namba 38 mu bbago ly'etteeka lya UPDF akawa kkooti y'amagye obuyinza obwenkana ne kkooti enkulu ng'agamba nti kino tekiri mu mateeka wabula era omusajja wa Katonda yaviiriddemu awo. So si ye yaviiriddemu awo yekka wabula ne bannayuganda bonna ababadde bayimiridde okulaba nti ebintu ebimu mu tteeka lino teribikola ki tebiyita. So Paalamenti neeyise ennongoosereza mu tteeka lya UPDF awatali kukyusaamu kawaayiro konna. Era etteeka lino lyayisiddwa nga ababaka b'opposition abasinga obungi tebali mu Paalamenti kwekandagga ne bafuluma Paalamenti nga balumiza nti etteeka lino lyaleeteddwa mu kupalipirira n'ebiringa ebyo. Ekisookera ddala speed eyakozeseddwa, that is number 1. Number 2, was it really urgent to have the UPDF amendment bill mu ngeri gye lyahandolingiddwa na byonna ebyatambudde. There you go. Ekisooka kyaba byonna abatulaba buli omu kati abeere vigilant ku tteeka lino. Goyinza okulowooza nti tteeka lya ba opposition ne waliwo olugero oluli mu Luwarabu olugamba nti gw'osimira ekinnya ate oyinza okusanga nga gwe bagenda okukiziikamu ekyo ekinnya. So gy'otega amaggwa we bakugoba gye bakuza gye bayinza okukuza n'ogalinyamu. So UPDF Defense Act Amendment Bill egiddemu obuwaayiro obungi twagidiscussingako ku luli naye twawadde tugirinze ekole ki efulume n'obujjuvu bwayo era nga baagijjuzizza mu bye baataddemu byonna bisobola okukwatako munnayuganda yenna ali eyatukibwako wansi okwambala essuuti y'akawunda
Kawunda Sud ekyo nga kigenda kusibya Munnayuganda yenna ali eyo okwambala akakoofiira ekyo nga kigenda kukwasa kikusibye Munnayuganda yenna ali eyo okwambala engatto giyite eyammeremeenya engatto ezo zimanyi nedda wali mulimu engatto z'aba officials ne bagambye nazo tezikkirizibwa okwambala engatto ezo ennene era aganaga simanyi gyagenda kudda ekyo nakyo kigenda kusibya so lino etteeka lyazze mu supiidi ey'ekitalo etabangawo ng'ate waliwo amateeka mangi agayisibwa agali mu ofiisi ya pulezidenti nga tegannaba sayiningibwako nekigenda kwewunyisa nti ababaka babawadde etteeka eryo ennaku z'omwezi nawuliddeyo nabo nga baali bawadde ennaku z'omwezi nga 12 13 ne babayita mu komiti bwe batuuse mu komiti babadde bakalidisikasingako ne babagamba ate babayita pulezidenti abayita bagende mu kokasi ate bagenda one day back is 2 days back nti baali mu komiti nga balaba baddakiro na nnyonnyo baali mu komiti nga bateesa ku tteeka bwe baali bateesa nga tebannaba nakumalayo ne babayita Anthony General n'abagamba mugenda kudda tumalirize naye musooke mujje nti naye musooke mujjeko nti bali abagenda eri mu komiti mu kokasi ne bagenda bano ne basigala aba opposition so tebafunye na mukisa gumalirizayo okuteesa ku tteeka eryo so mu byonna Bannayuganda kyenyiza obagamba netteeka terigidde munnamagye yenna okusinga netteeka ligidde muntu wa Nuupu na mwana wa Nuupu okusinga alina okwenyweza ennyo omwana wa Nuupu alina okwenyweza ennyo asobole okuba nga yeewala etteeka lino wonna we ligenda omukwatira kubanga nze kikyendaba gye kigenda abaana bonna be bakwata okuli Edi Mutwe okuli Akireewo okuli bagambye gundi bamutadde General Gaddafi waliwo no gwe Nuwa Mutwe ye bamusudde ku poliisi enateete eri etteeka lye ligenda okuba kyajinga bonna ekigenda okubeera ekibi eri Munnayuganda yenna kino ekintu tekiriiko opposition saagala wa NRM akisanyukire ndi kikwata wa NRM yekka tekiriiko Wajema nti kigenda kukwata Wajema kigenda tukwatako ffenna abaana ba opposition naddala abaana ba Nuupu netteeka Joel Ssenyonyi kyeyakoze kyebadde alina okukola bamututte nti kagudde no naye abaanaawo ekyo ekintu Joel Ssenyonyi kyebadde alina okukola kubanga basi tolina woogenda kugenda kuteesa kugaana kugenda kuteesa kulwanisa kyotamanyiiko of course etteeka liri mu parliament abaana bafutusoja ekyabatabukisiza Joel Ssenyonyi kyakusalawo kugenda ku floor ya parliament kuteesa ku tteeka lino n'aba opposition kyekyasiza oleeta tabbu bafutusoja kye balina okumanya nti Joel Ssenyonyi leader of opposition leader of opposition alondebwa president w'ekibiina so leaders of opposition talina kintu kyayisa nga president takimanyiiko ne secretary general takimanyiiko esekeza bw'otabukira Joel Ssenyonyi oba otabukidde Bobi Wine oba president w'ekibiina kya Nuupu naye nga Joel Ssenyonyi ne banne kye baakoze kye babadde balina okukola kubanga nalabyeko n'empuuga ng'agamba yawadde yamaze okukola minority report nga bagenda kukola minority vote naye nga tebanaba natuula so babadde baagala kino nti ffe ababaka ba opposition twekandagge tuleme kgenda mu parliament niwe tutandigenze niwe twandigenze eriteeka libadde ligenda yita era bwe batuuse ate era
kumpi kiringa nti wali bazze ne baleeta ne ba appearinga nti tuzze mutulabye tuzze ne tetuli satisfied na kintu kyemwakoze kyemwakoze era tetugenda kuteesa ku tteeka lino. That's the way to go. Abaana ba Nuupu balina okumanya bwe balina okukoma nti ono politics gwe bazannya oba okuvuma like abamu sijja gamba bonna nti ono politics gwe bazannya okumala gavuma abantu akyukemu basooke beetegerezenga ekintu kyekigina ensonga then bagende mu maaso. So Lopu niwe yandiganye okugenda mu parliament eyo bbiri yabadde egenda kuyita kubanga era mulimu abajjema mulimu aba independent mulimu aba FDC kubanga oba tolina ngeri gyogenda gaana ani ono Nsereko kugenda mu parliament ne Lopu niwe yatandigenze era walabye Lopu era walabye kujja kuteesa ku parliament okitegeera kubeera ajja kugamba kati wagala nsasulwe olwe mulimu era Lopu we yafulumye Nsereko yakoze eki yasigaddemu n'ateesa era bye yateeseza ndowooza olabye tebalina kibyakoze but yabaddewo to defend and give the opposition yabaddewo to defend naye era tekuwali kyabaddewo. So etteeka mu ngeri yonna yabadde lirina okuyita ba MP baffe bonna wano wenjagala bategeerere nti tewali alina maanyi ku Fuleeri, amaanyi go matono nnyo ku Fuleeri era nabo basaasira kitono bonna owa NRM omusaasira n'owa Nuupu n'omusaasira ntalina kyagenda kukola. Omusajja yagenza ne ku Twitter n'abacongratulatinga Anita Amongo nti weebale kuyisa tteeka yes ku page ye Nomozi wamulabye n'abacongratulating. So abonna bali kati yo wamajje omusuubira kukola ki kuba baba amajje in fact ejo yabadde majje versus tewali majje gavasinze parliament office ya president yavasinze parliament ekyo ekintu kyayongedde ku CDF amaanyi eri tteeka yagiddemu akawaayira akongera ku CDF amaanyi ndi ajja kusobola okuyita amagye waagaagalira mu kaseera kaagaagaliramu ate ne gwemuwebulako n'obuvunaanyizibwa obumu tagenda kubanga amenyeka nnyo okitegeera nga balinga abamuteekateeka we are going in a military rule anytime soon from now. That's what you allege. Yes, we are going in a military rule ntugenda mu magye mu nfuga y'amagye yogera ebyekisibo waayiriza bakukwatirawo hate speech against the UPDF ennaku zino omukulu ayogera ku hate speech mukaawe ni mukubuulira hate speech against the UPDF nga bakukwatirawo okitegeera era abasajja mivule essaawa yonna bagenda kukwata onnyonnyole ADF eriwa ennaku zino naye mukaawe aliwa basajja ndi bagenda mukwata entebe byonna biri mu act eno biri mu bbiiru eno nti tebaamuwadde ku ssente ate nga gavumenti yasobodde okukwata biliyoni 14 n'esasula ebbanja lya mubajje okitegeera. So ebintu bingi ebigenda okujja nga byewuunyisa kyenjagala tukkiriziganyeko nakyo Mwami Abbas nti Nuupu as a political party it has been powerful and it has played its role as a political party though it's going to weaken at a point kubanga abasajja wonna batukutte wonna batukutte naye nga Nuupu yo Nuupu egezezzaako omulimu gwayo Bannayuganda be balina okukola omulimu oguddako nga bo either to go and vote or to or to protest vote. Ati na protest vote ku voting. There is protest voting and voting. Okitegeera naye nga Bannayuganda bo Nuupu yo Nuupu as a political party this has never happened before tekibangawo okwo. Bobi Wine has made statements during his rule nga ze amendments nyingi ezikoleddwa mu constitution. Honorable Kadaga we yava n'agamba nti singa siye singa President Museveni talabiddwako ku ballot paper 220 kati simanyi
Honorable Anita Amongo kyagenda tugamba kubanga naye etteeka lino ligenda mukwata anywhere anytime bajja mukwatirawo. Olaba Museveni asiba be yalwana nabo n'abateeka eruzira. Dr. Kiza Besigye ali ruzira ali ruzira nenga mujaasi munne era yali amujjanjaba naye ali ruzira. Era etteeka lino ligenda omukwata tekikwewunyisanga lino etteeka bagenda lisayiningana ku Lwakubiri lujja lidde mu parliament nga president amaze okola ki okulisayiningako. Naye nga waliyo amateeka amalala ge baayisa. Waliwo ne omubaka yaleeta etteeka mbu abakazi oba omuwasiza nga tomusasudde bakusibe nayo gyeriri eyo. Naye ababaka beewunyiza teeka ki lye bayisa mu wiiki 2 ne likolerawo. So eryo lizze kulwanyisa political party. Yes, 1 week. Lizze kulwanyisa lizze nga directly lya NUP ligenda kukwata ku bavubuka ba NUP ligenda kukola mu kalulu okusinga. Let me pose this question to you. Oyina wogambide nti ba MP amaanyi matono. Awo njagala tugende. Nti ba MP amaanyi matono. Kababe opposition, kababe ba NRM. Then I will have a question. Muna Uganda ali eyo eyateeka obwesigebwe mu MP nti agenda ku floor ya parliament alwane alabe nti abaako kyetufuna nga bannansi mu buufu obwo abali ku line yoyo MP gwe bakola ki gwe basindika. Bwe balaba ebintu nga Coffee Amendment Bill ngeze MP waabwe n'abagamba nti kino mukole eki mukindekere nkirina dakika mu 2 neeyita. Ne tujja ne tulaba the UPDF Amendment Bill MP n'atugamba mumukakane kino tukola ki tukiina ne kiyita ne kikuba toki nti ne wewa n'abawe eddala MP n'angamba ati kakana gwe kakana nkirina kiyinza okuyita. Abantu babiri ffe bannansi aba bayimiridde emabega wa MP ne MP oba otuwa magezi kibo otugamba nti MP amaanyi matono, then what is the way out? This has been the worst term that Uganda has ever had. Kyekisanja kikyasinza okuba ekibi bannayuganda kye baakafuna. Kyekisanja kyasinza okubeera fake omuli ba MP nga tomumanyi na linnya. Okimanyi nti waliwo ba MP awo nga talinyanga kuna talirangona ku procedural issue yonna ku parliament. Nenga babawo nga batudde. Nenga tayimiryangako na ku madaala wali we bateeseza na ateese kati olwama omugenzi we yateesezanga. Okimanyi ekyo? Kabangi bakyateese. Okimanyi nti waliwo ba MP be nalabye ejjo nga gwe mulundi gwange ogusoose okubalaba era nti gye bali. So ba MP nkugambira wa nti amaanyi matono. Saawa zino ba MP bali mu kweguya badda batya mu parliament. Ate ekyekubiri beetaaga ssente. Bonga bo beetaaga ssente. Ssente ani azina? Mwami Museveni yazina. Ye president. Yazina. Era yazigaba. So, if the MP is not corrupt, is either coward. Nti MP watabeera mu nanfuusi ali mutiitiizi. Ate nga ba MP abasinga wano like bali corrupt. Bali banguzi esusse. Kubanga abalamu nti niwe naagigaana era ekintu kigenda kukola. Ekikumi twakivaako. Ekikumi baakirya. Ekyo ekikumi kyawedde. Baakigaba. Kyayise. Nkugabe bagambye nti waliwo neezi baabawaddeyo endala 52 nga bagenze mu kokasi era etteeka liyite. Kati Bobi Wine has become an investment in this country. Nti naye nga ye bamuteeka mu bbiiru. Nti financial yawe etuuka mubeeramu erinnya Bobi Wine tugenda musaasaanyizaako ssente mmeka? Oba NUP tugenda gisaasaanyizaako ssente mmeka? Nti mulimu okugaba ku ssente, mulimu okugabira ku babaka ssente etteeka liyite, mulimu okukola kino, mulimu okudeployinga amagye ku NUP, mulimu okuwamba ku bantu. Okitegeera. So kati MP omunenya kitono naye agezezaako ye nga ye kyasobola. Kati abaffe bagezezaako abamu bemmanyika abatonotono. Kati abasinga ate bali corrupt. Kati weebuza n'okwebuza tugenda kuzzaayo ani tuleka ani? Si kulimba. Weebuuza tugenda kuzzaayo ani tuleka ani? Kubanga
n'atakoze ensobi bamwimplicatinga ku nsobi niwe oba toyagala kukola nsobi ekola ki ekunoonya nze wenatiiridde Ssenyonyi wenatiiridde Ssenyonyi abaana nga bamulya but the comments have not been good ku baana abo osimanyi oba wagenzeeko mu ggoonya the comments were not good. This time round they were very wrong. That was teyabadde approach ku musajja nga Lope eyagambye n'okugamba bazzeewe ne bamuwa 73 million. Wagirabye tweet ye? Tewagirabye? Kiki abasi? Lope yagambye bazzeewe ne bamuwa 73 million. Was it 173? 73. Nga bamwagala. Yes, because of sebo lineteka High Court yaligaana. Koti ensukulumu yaligaana. Anti era mu buwaayiro mulimu n'okubeera nga amaanyi g'ekkooti eno gagenda kuba ategenkana n'amaanyi g'ekkooti enkulu. Tegasobola. Wagendako ku High Court ali Makindi. Anti ojja ogamba nze nagenda military court Makindi wagendako. Walaba engeri gye bayisa abantu. Bayinza okuleeta leero omusajja n'agamba out of the blue nkooyi. Naddayo. This is wrong. A civilian should be talina kubeera mu kooti y'amagye. Naye katuuyo yagenzeeyo. Yagenzeeyo naye era abadde agendayo. Anti kati kyateereddwa mu bubage obutuufu. Nti nga wano nga Nuupu tumuli bubi twagala ate Dr. Kizza Besigye yaleetedde etteeka eryo. Kubanga bamala mukwata ne balireeta. Kubanga netteeka already lyaliwo abantu baali babakwata ne babakola ki? Ne Dr. baali bamutwalayo nnyo, not even now. Muntu kuluna abantu ebibiina byajoininga amaanyi ne bagamba leka twekalakaase. Dr. tumukole ki tumutaase. High Court ne rulinga nti kati o civilian yalitaingadde ebintu by'amagye agende mu kooti y'abasivilian. Attorney General versus Michael Kabaziguruka. Ndowooza olaba ebintu ngeri. So kati awo we tuli mu bannayuganda bonna. Oba wagira NRM oba wagira Nuupu netteeka nawe ligenda kukwatako. So beera vigilant. Suuti ya Kawunda giraba edduka. Togeza n'oyambala essuuti ya Kawunda muganda wange. Togeza n'oyambala engatto eyaganaga. Ojja kunyuma onyume paka munda. Gambutusi ya green togirabe togigezaako. Eza black jeziri. Eza black jeziri. Neza white ezabatema ennyama. Neza white. Okwerinanya omusirikale musimanyi nawe weeyita afande mwerimbika bagenda kusiba. Abasirikale bali mu kutambula abamagye mu layini yaabwe ne weesanga ng'oli mu layini eyo bagenda kukwata. Oli bw'amagye. Abeeta Jeno simanyi Jeno Fulufiga bakusibye. Yes! Si kye bagambye. Ezegeza Jeno Megadi bajja muno nayo gyali. Ngambye Jeno Fulufiga mbaawula ssebo. Jeno Megadi ne Jeno Fulufiga mbaawula. Ntakomyawo ne yongerako ne lya 5 star yanga umma ne bagenda kukwata bakusibe. Ekubagambye. Yes. Abbas we bagambye okwerimbika ekitiibwa ky'otayina. Bakola ki? Wewalanga. Weyita komando. Weyita komando. Komanda. Bagenda kusiba. Mudogo. Waliwo abantu abasuubiza abantu bakuba amasasi bagenda kukwata bakubuuze emmundu gye. Ogenda gijjawa gy'ogenda okukubisa oli amasasi. So kati kino ekintu kyo kigenda kukola nnyo ndowooza omwaka ogujja linetteeka. Ate gujja. Eki ogujja mwe mugenda okubeera akalulu. Katandikirawo January February. Ndi bagenda kukwata ffenna. Simanyi na kumanya. Gatwetegeko. Haiti Supich omusajja yagambye agenda kuba omuggo. Eyo n'omukulembeze w'eggwanga yakajoogerako no ze nfunda ngezi. Naye bannaye tutwale okusaasira kwonna eri famire ya Eddie Mutwe. Omusajja wamulayo yazze mu kkooti ng'ali bubi. Embeera gy'alimu bazita reflex actions. Waliwo ebintu omubiri gwe bye biri mu kukola nga tabinaako. Gukutumanga to. Ayina embeera gy'alimu nti omubiri gwe. Ali traumatized. Omubiri gwe guyina bye gukola nga tabirinaako na control. Bamukubye kibooko. Olugalo. Olugalo lwali teruliiko.
already netegereza olwoga lwate luliko naye kati empingu zino bamunyiga nnyo ate geno nalabye atwitinga ku byolugali ngagamba mbu investment batemako ngalo naye alina ebintu byadda awandiika naye bannange Abbas olunaku lumu lujja kuba weeruti ng'ennaku endala zonna nomaniyo etuta ekikopo obadde osuubira ki lujja kubeera lunaku lumu weeruti so abantu abamu oba owagira gavumenti eno giwagire n'obwegendereza temukudaalira nnyo bantu yes temukudaalira nnyo bantu mbu jeno yabadde ayagala kulaga maanyi ge naye temukudaalira nnyo abantu banyiivu Abbas olabye omusajja yali healthy nga yeeyagaza avudde mu famire ye n'olaba emisango gye bamusomedde egitalina makulu musimanyi babba essimu nalabye oyo omusajja oyo jaaji ng'asoma emisango kuliko okubba essimu eya tekino ey'emitwalo 40 kuliko mbu ni basaalirwa we yali ayogera edi mutwe n'ayimuka n'amusikako omuzindaalo ne bamusindika basaalira ne bamubbako emitwalo 20 simanyi omuwala omulala baba mwita Margaret biki naye munamawulire ne bamubbako emitwalo 20 Abbas emitwalo 20 gye gikubisa omuntu emiggo tugisonde abasajja mubate ezo sente nuupu teziina kubanga we buba bubbi baweeyo sente si we kiba omusajja yagambye banaye munsalire omusango era munsaliko emikono yinne yabadde waati ng'akankana so kyannaku nnyo gavumenti eno kyeri mu kuyisaamu abantu naye gye buva ne gye budda buli kimu kisobola okuggwa. From the UPDF amendment bill that is yet to be a law mu maaso awo kyamaze wano biiru yayisiddwa kati erinda mukono gwa pulezidenti wa ggwanga awo nga tuvuddewo mu lunaku lwe lumu etteeka eryo siri eryoka eryayisiddwa paalamenti yayisizza ebbago ly'etteeka ku bibiina by'obufuzi nga lino ligaana gavumenti okuvujjirira ekibiina ky'ebyobufuzi kyonna ekigaana okwetaba mu ntuula oba enkiiko z'omukago ogugatta ebibiina by'obufuzi mu ggwanga. That is the iPod. Baleese etteeka eryo nno lyebagamba nti ate sipiidi lyalyo yalususse. Batuma omukyala Nakuti yalete is it Faith Nakuti honorable yalete etteeka lino olwaleero bwalireeta tuba musanduza nga 8 mu parliament ne bamugamba agende awummule yeteeketeeke akole ki aleete etteeka omukyala enkeera nga yawummudde nga yeteeseteese ayina n'eri gundi gye babawa eya finance olupapulo olwo ku ssaawa nnyo enkeera nga buli kimu akiyina etteeka speed gye lyayitiddeko yabadde terabwangako baagala okubeera nti ekibiina ky'ebyobufuzi byonna gwali yatulaba atakimanyi ebibiina by'obufuzi bivujjirirwa ssente gavumenti kati balina esente si za gavumenti ziba zaaki iPod si sente za gavumenti ziba zaaki it's an organization eri mu nsi ne mu nsi endala eza East Africa zonna who oversees the iPod in Uganda? Sente zo bazireeta no mbuuza who oversees the government of but Uganda? It's not money for the government. Zivaawa ani aleeta sente eziweebwa ebibiina by'obufuzi? Era now ziva Sweden but it's first wait. No, iPod money. It's not government's money. Sizamwiwa musolo. No. Sizamwiwa musolo. Era narrative abantu bagiyewo. Tambulirawo kati abantu babuulire nti sente siza gavumenti sizamwiwa musolo. iPod. Wadde ng'etteeka lyaze nti balina kubeera nga basubscribing under iPod. iPod si sente zamwiwa musolo. Organization eyamba ku political parties mu nsi ezirimu democracy naddala ensi ezikulaakulana eziri mu kkula nga Tanzania oba Burundi mu nsi ezikulaakulana ezirina democracy era ezo sente za iPod zireetebwa kuvujjirwa bibiina
ani asalawo engeri sente ezo sente bazireeta ne baziwa gavumenti with the purpose with the purpose nga zirina kukola ku nsonga zaki za bibiina si sente nti za gavumenti erina ozikozesa byeyagala era buli mu kibiina baziwa gavumenti ezigabe naye si sente za gavumenti. Ezo sente singa zaali za gavumenti singa Nuupu teyazifuna mwaka guno gwedde, singa zaali za gavumenti era gavumenti yataddeyo submission yaayo nti omuntu yenna atasubscribinga mu iPod talina funa sente era Nuupu weesalawo nti tugenda gendayo mu iPod egenda funa sente ezo wadde okitegedde era Nuupu ebadde efuna sente ezo biliyoni 10 nga buli mubaka alina okufuna emiliyoni 53 naye nga nambesi ezo sente bazigaba kyenkanyi era ku luno twafuna biliyoni 37 enki yafuna 37 Nuupu Nuupu yafunako biliyoni 10 yes NRM yafuna sente nyingi lwansonga yalina ababaka abangi NRM yafuna meka NRM yosimanyi ngendera nnyo ku bya Nuupu NRM yafuna Nuupu ku luno yafuna biliyoni 10 yes NRM yosimanyi ntegeza Nuupu wetayingira sente zino ziba mu lusuubo Nuupu wetayingira sente zino tezifuna so kati simanyi ono honorable w'Napaaka district simanyi oba yalabye nga kyekiruma Napaaka. The argument is argument yaleeteddwa mu tteeka lino okuliyisa omukyalo oyo bye yasimbyeko essira wamu n'abalala nga bwe babadde balitembeeta kyekyokuba nti baagala coexistence eri healthy nti ebibiina by'obufuzi bibeerewo nga bibeeraŋŋana mu mbeera egwanidde okugjawo hatred mu byo n'okubeera nga bikola mu ngeri eri feya eri etteeka eryo ng'amateeka gonna abiri we gayisiziddwa lwa Nuupu bagayisizza basaleko funding ku Nuupu bagisaleko sente ezijjawa zeekolamu ebyo ebintu byonna gavumenti ene zeefuna sente mu iPod era naye terinayo yadde akatebe yadde we bakuŋŋaanira nga waawo era babadde bapangisa bupangisa obadde okimanyi nti ne sekretary w'ekibiina si sekretary geno sekretary akola ku Nuupu office afuna miliyoni 6 ku sente ezo ng'ate alina okukola accountability ya sente ezo zitambula zitya sekretary geno yavunaanyizibwa ku sente ezo zonna mu Nuupu yes so billion era buli omu alina obuvunaanyizibwa ku sente ezo gavumenti si etwala accountability ya sente ezo baleeta accountability ne bagisubmitingayo through the government's office iPod n'ekimagundi ezo so Nuupu wemaliza okufuna sente zino ezitwala mu wemaliza okukola emirimu gy'erina okukola egenda mu office ya government ne submitting baga nti kino kye tukoze ne bajoditinga ku sente government nekola auditing nejiwa yo Nuupu nga yekola audit ya sente ezo nejiwa government nejiwayo kubanga sente ezo zayita mu government tebazireta direct ku Nuupu lwansonga enensi erina governance yayo era e government kyola foundation zonna okuzigulawo era sente za foundation zonna zirina we ziyita ne zisooka zituuka ku account yaki ya foundation like foundation zino zolaba yes nti okola NGO yonna olina kusooka kuyita mu government ne bakulaba yes era sente zonna okuyita ziyita awo ne baziraba nti zigenda kukola weziti zigenda kukola era obeera accountable ku sente ezo nti zikoze eki so kati ensonga gye baagala ebibiina mu bikwatagane baagala coexistence babeere nga tebakubaŋŋana yes baagala tugyewo hate speech ze tuyina
wakati w'ebibiina obukuubagano nti Nuupu nti President Museveni tumwogeredde kino kati Nuupu ne Democratic Alliance kati awo democracy eba ekyaliwo ate awo democracy eba ekyaliwo otuba tukwatagana bulungi kati awo tuba tukanya biki mugenda kola mutya sente tugenda sindikayo bafutu soja bagende mu gundi mu iPod sente zo tuzaakala era president wange waba ndaba takola kya busiru kugaana sente ezo. It will be the worst ever mistake made by Nuupu. Ezo sente zeyabasi zeetaagibwa ddala kubanga sente za iPod ziba directly funded to maintain the political party and its duties. Zina kuddukanya sente ezo zina kuddukanya day to day ebibiina ndi president agenda wano tugenda kwebuuza ku bantu ezo sente teziba za muwi wa musolo kyobola nalabya ate kati olaba nti bino ebintu ekibiina kya DP kyasazeewo nti sente zino sente balekere okuziwa zilekere okuva mu funds balekere otuwempe Nobati mawe gwe nawulidde ayogere nga yagala ate mbu sente zive mu baluwa omusolo tonakiwulira nga yagala sente zino zive mu kitabu kya ggwanga nga so si nti batuwampe okitegeera oba gye nkutunuza olabayo anti era we ziva mu kitabu kyeggwanga anti kati argument ebeera bwete nti we ziva mu kitabu kyeggwanga era zigenda savinga bannayuganda kubanga political party erwanirira bannayuganda mu kusooka gundi besamba Nuupu yesamba iPod iPod negamba oba bazze oba tebazze sente bagenda zikola ki kuzibawa kasiteba nga political party bajesamba iPod but ne baba nga bacha receiving sente za iPod tebagenda mu summit yonna bajesamba naye sente ne baba nga bazi receiving era amateeka ga iPod oboze mu summit patoze sente oyinoze kati segezagana amapya ganegendo kyuse gana amateeka just bagaleese kuga implementinga so kati Nuupu ye nga yejagamba yes tuli mu iPod kubanga olwedde sente ebadde ezifuna eza iPod yes ebadde ezifuna era ze zizimbye ebyo ebintu byonna ebitebe ebyo byonna ogenda mu district nga waliyo sente zipangisa nti bano babakutte bafuti soja abaana babakutte basomesa bobo ntalina sente zaalina mbw agenda kuzijja watalina wakola era ne politician so ezo sente ze ziyambayambako edi mutwali eri abaana bagenda kusoma nti wali bakwata kuzino ne bakola ki ne bafacilitatinga so kati wano baleese kiremya bategedde nti Nuupu erinnyo mu bantu nti abantu tebagala Nuupu ekwate ku sente olaba okwata ku bitaano ne bakayana ate tebagala Nuupu ekwate ku sente nti abantu already badde bazifuna abantu like abantu internet ogimanyi abantu bawansi tebagala nti Nuupu ekwate ku sente era banawulira nti mulidde ate kulyanga olwedde sente badde ngezifuna sente zezifuna naye kati bazirambise bulungi kino kintu kya iPod tekibadde mu matu g'abantu era abantu badde tebakimanyi mulungi era abantu badde bamanyi bantu bangi batamanyi iPod era ng'omubuuza iPod kyekijagamba organization ya government nenga ne Nairobi gyeriwo ogendayo e Kenya ne Tanzania gyeri era sente baziba wansi emu yezigaba kuyamba ku political party kukuuma democracy mu nsi gwe mugaso gwa sente ezo ne organization eyo nti democracy ebeere healthy ebenge etinta mu ggwanga so government yagambye nti bana aba Nuupu ezo se mbadde sikunyonyolera bulungi esente wezimala otuuka mu government bazikwata ne baziwa EC electoral commission negabanya government nti era electoral commission government ninga electoral commission yegaba sente ezo nti kati Nuupu mwina ababaka 5 ku baka 5 tugenda bawa buli mubaka ali entitled ku million 5 mweza yes sekitegeeza ekibiina kirina okutoba ennyo bano ababaka abangi okusobola ofuna sente era basaalirwa ye afune million 5 kubanga ekibiina kyakirimu omu tewaliyo ekyajjeemu
ababaka booyina nze sente ze bakuwa muteeka lino obuwaayiro bwoyinza oba nti tewatunuulidde balinayo ke baagala okubeera nti balina representation ey'ebibiina ababaka kadale balina akalala ke banyizeewo akokola representation y'ebibiina by'obufuzi ebiri mu ggwanga naye nga tebiina ababaka mu parliament byebimu ku biri mu bago representation olaba essaawa zino ebibiina ebyobufuzi nga tebiina babaka nabo baagala balye ku ssente babakoleddeyo kagundi akaabwe nabo bagenda badde representation mu parliament ate ezo ssente bazongeddeko bazimultiplies era kati ziri nalabye ba biliyoni oba 340 sente bazongeddeko like times 3 esegeze ekibiina kirina okukakasa nti kyegattawo sente bazongeddeko ipod yayongeza sente esegeze ekibiina kirina okukakasa nti kiyingira kubanga sente yo kati weeri tugenda yingira bagenda tumya bafuuti soja nti mwagala ku representatives abantu bangi bali eyo tebajja beera ku abasenyi tebalina beera ku front tugenda bagenda tusindika tugende mu ipod batuwe sente so kakati obuzibu bwaviiridde baagala kunafuya kibiina kino bakijjeeko batya funding sente zikijjawa ezikitambuza amateeka gano gonna bwogalaba gonna gazze kuba nuupu oba tokiraba gonna amateeka nga we gazze ate netteeka lyadduse nnyo okusinga etteeka eddala lyonna naku nnya lyade lyamaze dde okukola ki okuyita kati akasente bagala keezi bekabakalye bokka naye kano ko tugenda kukola ki tugenda kukasika tugenda kalya tewali kaleka kadi thank you so much akasente ko kajja kusikibwa omusajja gandi nokugenaku we agreeing mu kufuna sente era nga nopu webadde ekola ebeera directly mu ipod esegeze ebaddemu just nga tekkiriza bukkiriza yo yagaana ogenda mu summit ngegatezigattako naye era nalabye oyo bamutabanyi wobote omumanyi oyogundi ogamba akena atwala UPC yagambye era tebabangako na summit era nawe mutekolanko summit ya ipod yegikolako omulundi gumu esegeze eyingire tekolangako ekitegeeza nuupu eyingire tewagenda bana summit tetya era ipod yegamba kasitokkiriza okukwata sente woti kati bweba yakayingira ne bakuba summit 8 tujja zikuba tujja tumayo mumalu kisekka kale nga tutuuka ku nkomerera sho olunaku olwaleero tugenda kwogera ku walogayo amanyiddwa nga MC Mark omumanyi Uncle Mark Uncle Mark omusajja is a comedian akola ku Next Radio if I'm not mistaken ne walala Mark yavaayo n'awandikira omukulembeze w'eggwanga ng'alaga obutali bumativu bwe yagamba nti akabanga akaali kayise emmotoka y'omukulembeze w'eggwanga ne oluseregende lwazo zaali ziyita mu kibuga Kampala mwe bayimiririza emmotoka endala n'abagoba b'ebidduka ebirala nga bwe kirina okukolebwa ng'agenda okukola ki okuyita nti mu babodaboda abayimirizibwa mwalimu ne muganda wa Mark olunaku olwo yali adduka kudda waka oluvannyuma lwa mukyala we ow'olubuto okumukubira bwe yali ng'agudde mu kinaabiro nga yali yeetaaga obuyambi obwamangu ddala olw'okugondera ebiragiro ebyo ebiteekebwawo ab'ebyokwerinda bambi musajja wattu yasimba piki ye ku poliisi atambuze ebigere agenda alinnye bodaboda endala mu maaso wabula bwe yali akulula piki okugitwala ku police post abasirikale b'FC bamukwata ne bamukuba ne bamusuula mu bbuutu y'emmotoka era bamubuzaawo n'akomawo nga wayise ennaku mmeka 2 bwe yakomawo ewaka yadda talina njala mu bigere era agenda awona buwonyi wabula ekyennaku omwana yafa wabula ye mukyala we mukama yataasa n'alama yoyo mukazi yali wali nga yensite I don't know but oli yali mmotoka kyekyo Uncle Mark ono yali wa piki ng'adduka waka kutaasa mukyala we yali agudde mu kinaabiro so complaint eri ku luseregende lw'emmotoka z'omukulembeze w'eggwanga we ziba ziyimiriza abantu okakana obulamu bwakola ki bwagenda SFC egamba nti yayingidde mu nsonga zino egenda kukola okunoonyereza okusinziira ku kiwandiiko okuva mu State House bagenda kukola okunoonyereza bakwataganyidda ne Uncle Mark kulaba nti abawa oli victim
balabe kiki ekisobola okukolebwa. Instance ngezo zibadde nnyingi si esooka kubanga mbadde nina ne gyenkunyonnyola ey'omukazi wali ku Garden City era naye yali lubuto teyali lubuto yali mulwadde ndowooza pulezidenti yali ayitawo ne pulezidenti agenda okuyitawo simanyi oba bakukwatirako mu jjamu wa pulezidenti mirundi mingi batukwatira awo nomalawo essaawa nga 2 namba ng'omusajja akyali eri tanaba nakulowooza kutuuka ekyo bwe mugamba ge mazima abeera akyali eri n'abazzukulu be nga banyumya nga bwe muli eno mulinda omukulu ge mazima. Incident ng'eyo zibaddewo nnyingi ate nga tezigenda kukoma ate kati President Museveni si yekka yatambula ennaku zino n'omukulu nannyini basement naye ssebo ayisaamu eggaali luli yalina akulabyawo ssebo ate nga naye alina convoy weetyo ne basiba okuvaawo paka eri ku Northern yali ali kumuyita n'akulabye ku bitaala ng'agenda kumalayo waati akuba eno paka ku express awo wonna ne basibawo. So kati incidents ngezo zituuseewo nnyingi simanyi oba President Museveni abiwulira State House yafulumiza abo bayaaye azolubanga yafunye ku information abo bayaaye kati kirungi nnyo nti bakubye omuntu alina ku ddoboozi naye ng'ate abantu bangi babadde mu incidents ngezo nina owa boda yali anvuga bakibooka awo ku Northern President yali ayitawo mbu avaayo ayagala mulingiza omugo ogwamunyooke ate bakuba ne yes simanyi gavumenti kyegezaako kukola but bali mu kuinsignatinga fear mu bantu babeere nga babatya kubanga basically tewali President Museveni edda yayitangawo nga muli mu jjaamu ne just ne babazaako ebbali enaakola ki n'ayitamu n'agaana n'akola byakola naye kati ssebo abeera akyali eri ne mumulinda essaawa nnamba gemazima ssaawa nnamba nga muli mu kulinda muntu omu ate luli nga boda oluusi bazireka ne ziyitawo oba kale ow'ebigere nga bamuleka n'ayitawo naye kati ennaku zino ab'ebigere ate tebayitawo nawo mwagala kutta musajja. So pulezidenti waffe omulungi abantu nga bwe bakusaba obakiikirire tobeekweka baleke suubira nti waliwo ayinza okutta President Museveni gyali omuvubuka bamusibye emyezi 15 aliwo yenna oli yali yazze okumulumba ono yabbako engule bagume yajja dduka ekawempe n'ebintu ebyo ddala pulezidenti aba bimanyi baguma bamusibye bamusalidde emyezi 15 lwakuba yali agenda kubuuza ku pulezidenti yajja dduka yali ayagala mubuuzaako yaggulwako emisango 2 attempted murder no annoying the person of the president kwaliko n'omulala kwaliko ogw'okunyiiza president balina engeri kale olulimi lw'amateeka bwe bakyogera negwe tebagenda kutusiba ffenna kubanga nze ndabalira ddala ffenna tuli mu kkomera kozi ogumu gwali gwakola chi fountain of honor kati ne kano kabbiirwa ate kano aka ipod tekagenda tusibya hate speech era nayo mweri bibiina by'amateeka bibagaba bibiina bya bufuzi bannaayi. So kati SFC yonga yo bamanyi okuba abantu kibooko omugo oguvugira awo ku Northern kulingizaako bulingiza ate batera okuba ababooda yadde pulezidenti agenze waati mwina ate osooka olinda ebimotoka ebyo ate ne biyitawo ebibadde biblocking ekkubo ne biyitawo ate mwe ne babata kati gwegezi oyitewo nga tebanabbata omusajja abeerawo nekibooko kati ate omusajja enjala baali bajjamu zaaki banaye wetwogerako ku gavumenti eno ate nga munyiiga twogedde bubi naye nga mazima ddala mutuyambe nze basi banzalidde ku gavumenti eno nkulidde ku gavumenti eno era gyensoose okulaba n'ebintu tebigenda bulungi simanyi oba babiraba simanyi oba tebabiraba
omusajja ne bamugyamu enjala zaaki ate n'avaayo ng'omukazi afudde omwana afudde kati oyo bagenda muwaayo akasente bajja muwaayo akasente kati wakyewo kituuka ku muntu atalina linnya kati nga nze nti nina omuntu wange ayinza okuntuukirira kubanga oli munyankole munnaawe omulanga yagukubye n'agenda naye kati ate gwekituuka ku muntu atalina background yonna y'amaanyi nti agenda yeekubira omulanga ku SFC kubanga namulabye omusajja ali ku SFC kati awo akasente ye yakafunye kati ate abalala so kati SFC erina okuddirizaamu ne pulezidenti alina okuddirizaamu engeri gyatukwata like ng'atambula tewali agenda mutta tewali balina okuddirizaamu n'engeri gye bakwata bano abaana ab'enkyukakyuka omuntu gwe mwagala okukwata ali omu gwe mulina okukwata bino byonna biggwe ali omu Kyagulanyi yes bamukwate ekyo kiggwe kusinga okukwata kati Eddie Mutwe kubanga Eddie Mutwe niwo omugamba nti kati wandika electoral commission ye amanyi kuuma musajja we tamanyi nabyavu tamanyi ebigenda mu maaso tabimanyi naye kati ekyokumukwata si kirungi okukwata Gaddafi talina na threat gy'aleeta ku ntebe ya mukulembeze okukwata simanyi Akileewo ne bamumenya ebigere talina threat gy'aleeta n'owa mutwe ye n'owa mutwe at least ayogerako alina information ne bali abalala just bakabuli ba bodyguard tebalina gwe bakuba bagezaako nnyo okubeera disciplined mukitegeera ne bano abantu abassebo bino ebintu babiraba nalabye omukoddomi w'embuga ng'avaayo yeewozaako ng'omwana amutaddeko ekigambo balina okuddirizaamu engeri gye bakwatamu bano abaana like they have families balina abaana ab'okuliisa kati nga Eddie Mutwe alina omwana olwedde alinga mu senior 6 alaba taata we wuuyo bamukubye alaba taata we oli alinayo n'akaana akato Eddie Mutwe kati oli ate yavudde mukomera nga omwana we afudde teyaliwo nga baziikana mwana we naye nga n'ekimukubya tekiriimu makulu so kati gavumenti erina okuddirizaamu yeetera abantu okugikyawa alright kale bwe tutyo bwe tulabise olunaku olwaleero mbadde ne eke ensonga nga bw'oziwulidde bwe zityo eggwanga lyammwe bwe litambula eggwanga lyaffe eggwanga lyabwe n'abalijja n'abaliddawo bwe lityo bwe lifaanana mukwano gwange bannayuganda babeere bagumu inshallah tujja kuba lumu bino byonna bijja kuggwa bijja kukyuka tujja kulaba ku ggwanga eppya ensi ensuubizi naye mugumye kibooko bagenda zibakuba muzigumire zo kibooko zakutukwata ssaawa yonna era simanyi mwaka gujja wanaabeerawo wano kale mbeere bulungi mweraba thank you so much